Abakyala mu kisinde kya People's Front for Freedom nga bakulembeddwamu omumyuka wa pulezidenti waakyo Salamu Musumba ne Ssaabakunzi Ingrid Tulinawe batuuzizza olukungaana lwa bannamawulire e Katonga okwogera ku kukwatibwa ka Dr. Kizza Besigye ne munywanyi we Hajji Obedi Lutale. Bano bavunaanibwa mu kkooti y'amagye ku misango 4 omuli egy'okusangibwa n'emmundu n'okusekeeterera gavumenti nga baasindikibwa ku alimanda okutuusa nga 7 omwezi ogujja. Bagambye nti si bakujaguza mazaalibwa ga Kristo ku mulundi guno kuba abantu baabwe baakwatibwa. Ennaku enkulu zino fe abayimiridde wano n'abalala abatuwuliriramu n'abanoonyi b'eddembe Christmas tugisazizzaamu. Beewuunyiza bannaddiini okusirika obusirisi ku nsonga nga zino. Nti mukoze kinene nnyo obutatambuza njiri ye na bikolwa bye. Tetujja kubattira ku liiso kuba nammwe mukola kinene nnyo okubeezesaawo embeera eno. Era tubasaba mukole ogwammwe nga Mukama wammwe Yesu Kristo bwe yagukola. Bano oluvannyuma basazeewo okutambula okwolekera ku ofiisi za Uganda Law nga balaga obutali bumativu olw'okuma munnamateeka okuva e Kenya Martha Kaluwa ebbaluwa emukkiriza okuwolereza Dr. Kizza Besigye ne Hajji Lutale. Poliisi yeezoobye nabo ne bajjako ebipande ebabadde bawanise mu bbanga kyokka wadde babajjeeko ebipande tewali n'omu gwe bakutte. Bano bapondoose bokka ebyokutambula ne babivaako buli omu n'akwata eri amuleese. Robina Nantale yakusakidde eggwire lino ku Bukedde TV.